Tugezeeko ewa David Lutalo. David Lutalo yetekera kivulu kye ng'ajja kuza emyaka 15 mu ndongo y'eggwanga Uganda. Ennaku zino amawulire bannamawulire babbuloga ku mitimbagano wadde bakalirira David Lutalo nga bagamba ono ensonga ezitambula mu ggwanga taziraba ye nga talina kyayogera ne bagamba oba yalya. Kati nno mu wiikendi nga bwe yatambudde David Lutalo bannamawulire bamuguddeko ne bamukazaakaza n'abagamba muleete ne Bayibuli nze mbakakasa embusiryako ku ssente za gavumenti. Kyabadde kitya wulira agambye taziryangako. Ogoberera n'ogamba naye gwe bagamba nti yalya. Lwaki ate bwe tulaba eno tabaayo? Lwaki oba bampa akasente neetuulirawo nga woomerwa nga sirina kye mbakoledde. Kubanga bwe bakusasula kitegeeza olina ekyo bakolera. Naye kati bwe mba sirina kye mbakoledde gwe ng'awuliriza gwe ng'alaba. Kubanga nze ebbanga lyonna n'olaba bujjo soogera nnyo ku nsonga ezo. Nze bafaanizi bange ne bannayuganda babadde banneewolerereza nga tebamanyi. Era nkola omukisa guno bagamba nti yenzo oyo gwe mbadde nga muwolereza nga bimuwoleza bye bituufu. Agambye abawagizi be nti mwaba muwagidde ebbanga n'ebbanga akasente konna kafunye eza gavumenti abadde tannaziraba. Kale David Lutalo kwata Bayibuli otandika okulayira oba toziryangako. Nga Katonda ye mujulizi wange nti wantu wonna. Ogambye otya? Nga Katonda ye mujulizi wange. Sikukutangako na gavumenti mu kintu kyonna. Lutalo wange. Olayira okufiirwa ebintu byonna by'oyina. Okufiirwa kariya yange yonna. Abaana bo bonna okuggwako. Bonna tumuleta abaana. Sikukutangako tebampitangako nti yadde tukolere kino twagala okole bwoti ne bwoti nga bye mpulira. David Lutalo ng'akakasa bannamawulire n'abawagizi be. Abawagizi be abagamba bino nti ye talyangako wadde kasente. Wabula wulira kino kati nkigamba fani wange atali fani wange oli wadde musigala ng'okola kyokola kubanga Bayibuli eno nga abaana bange na buli kimu ekiri ku kariya yange sikukutangako na gavumenti nga baŋŋambye mutwagala otukolera ekintu kino kola bwoti tugenda kola bwoti oba sirika tobaako kyokola bwoti kubanga nze bujjo mmanyi tibafanizi bawe bamanyi bulungi emyezi wange okuva gye yatandika yeeyogerera. Seetaaga kwogera nnyo kugumiza kukakasa nnyo kubeera mbagambe bana munda banga sikolanga kintu wekiti ne wekiti sikolanga kintu wekiti kubanga ndi sure Kongo sure nti bafanizi bange bakimanyi kati nga neebuuza nga mmanyi nti bakitegeera nti bajja kwebuuza nti Lutalo bw'abanga bamuwadde akole ki nga tetulaba era bamubeebuuza nga tetulaba kyakola bw'aba amuwa lwaki ate tetulaba ng'ayimbira wantu we wati. Kwanza n'okuyimba obuyimbi ku bintu ebiri politiko bwe mba ngenze ewala ennyo ku kibiina kyonna akiri oba ku MP level nsobola oli bw'aba nga mpadde n'angamba nti wagala otuyimbira ennyimba 5 nti sente mmeka nti miliyoni bwezi oba MP level yo kalekaleko n'okweyongerayo waggulu eyo ddiru sigirya. David Lutalo bannamawulire bamubuuzizza tobanga wasindikayo bamaneja bo ne bagenda ne bazifuna ewassale ne bagenda mu gavumenti ne bazifuna ssente. Agambye tewali yali agenze n'azireeta. Situmangako maneja wange oba ye okugenda mbwagende agende ekintu kyonna bakimutume bamugambe nti genda otugambire David tekibangawo. Ate eza COVID. Esa COVID atebawa. Ani atadduka, ani atayagayaga mu COVID. Ani atayagayaga mu COVID. Kati no kankubulye nze ne mu COVID. Safuna. Ne nyumba na bano. Ese na ine bivulu ebya. Abalya sente zo. Ne nyumba no